Nupu yamuleta dangerous substitute naye dangerous substitute kakati agenze tebampambangako temugezane muwayiriza omuntu yenna siwambibwangako. Tegedde Enepal FM ekulera omuntu wa bulijjo kakati tugenda mu minzaani naye kansoke nkujukize eggone ly'omugongo abakutegeeza nti bakuleetera enzijjanjaba empya bannaffe bano abajjanjabi b'omugongo ekawempe wali maaso g'akatale we bali wogenda okubasisinkana bakozesa enkola ya therapy treatment massage ne home care bagenda kuba bakujjanjaba amagumba gawone bulungi magumba gasese tukaganyiga nerves z'omugongo gukuluma batuukirire bakujjanjabe bagamba nti bajja kujja ewaka bakujjanjabe wone gwe atawanzibwa amagumba gakuluma gendayo bakujjanjabe oterere kawempe kutano maaso g'akatale ekizimbe kya Kempe Shopping Arcade endwadde z'amagumba n'omugongo kubira bannaffe bano ku noti 75 1933 noti 075 1933 noti 0764 5835 atawanzibwa amagumba mugongo bajja kujjanjaba mugejjo kiwanga bigere bizima bikuma omuliro magulu gagwamu amaanyi bekwate eggone ly'omugongo wali ekawempe kutano maaso g'akatale 075 1933 noti. Kati tugenda kweyongerayo wabula nga tweyongerayo nga tunatuuka mu minzaani ab'ekibiina kya DF bamaze okulangirira DF ab'omuti balangidde ne bagamba nti ku bwa Road Mayor Lukwago kati olutalo lwa Lukwago ne NUP lugenda kunyuma aba DF bamaze okulangirira ku bwa Road Mayor tibalinawo candidate bagambye tugenda kuwagira Lukwago olw'ekyo kyali byayimiriddeko okumala ebbanga era tumulaba yagenda okutwala ekibuga mu maaso Lukwago bamaze okuba nti bamulangirira nti we bagenda okuwagira aba DF mabega wa Lukwago bagenda muteekako weight ab'omuti bagamba ffenna kakati tuli tiimu Lukwago versus Balimwezo DF bamaze okusala layini bagenzi ne Lukwago kati Rubaga naye ampuliriza waliwo kalumanyoro w'amaanyi omwogezi wa DF Moses Kasiba nti yesimye okubwa meya agambye nti bakandidate ba NUP bonna Rubaga tebasaana kuwa kalulu nti kubanga tekuli gwe baali basibye ovuganya otya mu Kampala nga tebakusibangako Kawalya tebamusibangako Mukasa tebamusibangako meya Mberazi tebamusibangako kati Kawamunya ne kamugamba mukamaawo naye nga tasibwangako wali olabye nga mwami Mpuuga akwatiddwa. Anyway, bwe bitambula kakati katugende mu maaso ogamba otya DJ Habatex emiti yena eri webale nnyo okuba nti otaddeko emiti yena South Constituency nkubuuziza abali ekawulongo gyo webale nnyo okuba nti muwuliza abali ekikonge Honorable Okevin Naroga mugamba atuwe ku masannyalaze kubanga mulwe tugenza okuva mu weekend nga Honorable Kevin Naroga Mityana South Constituency yomu kubasinga okutrendinga mugambe mutumidde. Anyway akadde kano katugende mu minzaani Saabagabo South ebera Makindye Saabagabo kuba meya kiyimiridde kitya minzaani ekomyewo